Omukisa Gw'Omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery, abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour, engano esinga okuba ey'omutindo. Andabe era mpuliriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi mu kanyomero kaffe kano Omukisa Gw'Omukono gwo. Lero tulaba mutemusewo eky'olubereberye essuula 4 olunyiriri lwa 10. Agamba bw'ati: kubanga kyetuva tutegana ne tufuba, kubanga twasuubira Katonda omulamu, omulokozi w'abantu bonna, okusinga bw'abakkiriza. Pawulo ebigambo bino abigamba Timoseewo, naye ayogera ensonga lwaki yafuba. Muganda wange mmanyi olabika oli eyo okola ofuba, osuubula, okuba capati, otunda binyeebwa, okola mirimu gyonna, oli mu ofiisi awo, olina ekintu kyonna, oli mulimi. Pawulo agamba ye kyeyava yafuba kubanga yakkiriza, kubanga yasuubira mu Katonda omulamu. Okufuba kwaffe kulina kubeera mu kusuubira Katonda ebirungi byagenda okukola. Simanyi oba gwe bw'ofuba ku lulwo ku mmere mu maanyi g'emmere. Promotion bw'oba ogyagala ku mulimu gy'oli, kw'olina okuteeka essuubi. Pawulo agamba nti kubanga kyetuva tufuba, twafuba, kubanga twasuubira Katonda omulamu. Nsaba osuubire Katonda omulamu. Nsaba osuubire Katonda omulamu. Bw'onoosuubira mu Katonda omulamu, okufuba kwa si kwa bwereere. Kale omukisa gwa Katonda nsaba gukubeereko, gukuwa amaanyi, gukutambuze mu buli ky'okwatako engalo, ng'osuubira Katonda omulamu, buli ky'olowooza okupulaaninga okukola, ng'olowooza Katonda omulamu, olyoke ofube mu Katonda omulamu. Olw'okufuba kwo tekujja kuba kwa bwereere. Naye bw'otolowooza Katonda omulamu nga si gw'osuubira, okufuba kwo kuyinza okuba okw'obwereere. Ne bw'okola n'okola, kubanga Bayibuli mu Zabbuli 17 agamba nti kubanga Mukama bw'awa otulo bw'atyo abaagalwa be. Abaagalwa abo abawa otulo ate n'abagabirira n'ebyo bye beetaaga. Mukama akumpeera omukisa ng'osuubira mu Katonda. Mukama akumpeera omukisa ng'ofuba n'okutegana naye ng'osuubira Katonda. Genda osuubire Katonda. Mukama akumpeera omukisa. Amiina.